akamwa akangu kakuyitabya ow'ebbanja. Bassebo ne bannyaba atayagala kusasula mabanja, nazzikuna amaaso yaganaabiranga ku nsiko. Bannange natta eryawuumanga, bwe ligwa wansi n'abato balituula mu mayembe. Wendi wano nzina gunteese ng'ow'ekiwamma azaalidde mu balaalo, naye ate era nkimanyi nti Nalwalwa yajja n'ettu, Akira Nayangwa yajjira awo, n'ow'ekiwamma atuuka mu lumbe, bw'atyo Akira eyakaabira essingo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere, ntuuse n'akanyomero kaffe kano akayitibwa kyava kuki. Akanyomero kano kayitibwa kyava kuki, naye nga kyava kuki w'olunaku olwaleero akutuusiddwako mukadde wange ayitibwa Fred Lekaweesa, asinziira Saudi Arabia mu kyondo ky'Abawarabu. Bassebo ne bannyaba era nnyongera okubajjukiza kino ekitabo bakiyita entabiro y'Oluganda olw'edda. Ekitabo kino entabiro y'Oluganda olw'edda kigula emitwalo 6 era kyawandiikibwa nze kennyini Kamwa Koogera Kanoonya Juma omulangira ow'e Bukerekere. Bassebo ne bannyabo, njagala okuzzaayo mu kanyomero kaffe akayitibwa kyava kuki. Kyava kuki enkoona okugiyita enkoona. Bassebo ne bannyabo, mu muzannyo gw'okuzannya ekigo, munnange bajjajjaffe bo bayinanga we baapimiranga obubonero bwabwe okulaga nti gundi yakize ku munne. Obubonero obwo baabupimiranga ku katundu k'omubiri kano ak'enkoto, kakati ke tuyita enkoona, era kaamalanga kukoona ku ttaka, era ke kaaba bagulizangako nti gundi senkaatuuka amezze munne n'enkoona n'enywa. Yali tennafunibwa linnya, naye mu bigambo n'enkoona n'enywa ne bamanya nti kano ke kabeera kanywedde, era kyekyo ekigo ekiba ekituufu. Kale nno olw'okukoona ku ttaka nako ke kayita enkoona. Gwe weebuze lwaki kayitibwa nkoona nga katambula wamma ddala tekali ku ttaka. N'olw'ensonga eyo kaakati nno kyava mu muzannyo gwa kigo ne kayitibwa enkoona. Gula ekitabo bakiyita entabiro y'Oluganda olw'edda, kigula emitwalo 6, kyawandiikibwa Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere. Ndi Kasala 256 751 47 69.